Nga bannabyabufuzi bakyalemeddwa okubeera n'omulamwa ogw'okulaga bannayuganda birungi ki ebiva mu kwagala ensi yaabwe, bo bannamakolero bavuddeyo n'enkola egendereddwamu okwagazisa bannayuganda ebintu ebikolebwa kuno. Kino bagamba nti lyerimu ku makubo agaleetera abantu okwenyumiriza mu nsi yaabwe era agasobola okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. In Uganda, there is one thing we are all lacking, and that is patriotism. There is no patriotism in this country. Please join us so that we can start educating Ugandans to be Ugandans, to like their country, to be proud of what is produced in their country. Enkola eno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo okugiwagira era n'annyonnyola nga bw'ali omwetegefu okukunga abantu mu Buganda okwettanira ennyo ebikolebwa kuno mu kifo ky'ebyo ebiva mawanga g'ebweru. We need to support the manufacturers, the local producers. We must keep them in the market if we are patriotic enough, because this makes getting raw materials easier, labor, and the market. Our society should also learn to identify themselves with the local producers. Katikkiro wabadde ayogera eri bannamakolero abeegattira mu kibiina kya Uganda Manufacturers Association ku kyeggula amakula kye bamutegekedde Rugogo. Wano waasabidde amakolero gaveeyo gakole omukago n'Obwakabaka bwa Buganda okutongoza ebintu byabwe okubanga bye bijja okugulibwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka abasukka mu bukadde 8. We want to build partnerships with producers of wealth. We want to have an official drink, soft drink for the kingdom. Will it be Pepsi Cola? Will it be Coca-Cola? We want to have an official alcoholic drink for the kingdom. Build a symbiotic relationship where the manufacturer benefits. We've got the numbers. We've got the brand. Ye omuyima w'ekibiina kya Uganda Manufacturers Association Manzul Alam eyakalondebwa mu kifo ekyali eky'omugenzi Dr. James Mulwana alaze obwennyamivu eri bannabyabufuzi okumala ebiseera nga bateesa ebitagasa ggwanga. Kino agamba nti y'ensonga lwaki bannayuganda tebaganyulwa mu bye bakola songa bantu bakozi ddala. In Uganda you have got everything. You have got the brains. You have got the universities to educate them. Outside people are coming and benefiting from our universities and going back and building their countries. And we people are not moving at all. It's time that we take it seriously and work at it. In Uganda, you have got everything. There's nothing that you don't have. But we have not been able to achieve anything. Wabula ye ssentebe w'akakiiko akawi amagezi ka UMA Professor Gordon Wava Munno asabye bannayuganda okuwagira bannamakolero ba kuno basobole okugwanyulwa mu ngeri ez'enjawulo ng'okutondawo emirimu n'akatale ak'ebyamaguzi byabwe. One of the key objectives in UMA is to promote a greater business exchange, interaction between our members, even to create jobs. We have a number of people on the street. We have a number of people at home. We believe that this is the only way we can make Uganda and Uganda a better place to live in. Bannamakolero bongedde okunenya gavumenti ku ky'okulemererwa okuteeka mu nkola etteeka eryandiyambye okusikiriza bannayuganda okugula ebintu ebikolebwa wano kye bagamba nti kikotokedde nnyo enkulaakulana ey'amakolero. The way to go, as you pick it up from actually what has happened in the automotive sector, is to see that we attract investment, but that is not enough. We attract investment that focuses on enhancing local content usage in Uganda so that we can have as much value addition that we can do locally,
create opportunities. I would like to appeal to all Ugandans to support our industry. It is for the same reason that manufacturers continue to invest in corporate social responsibility. Ye minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde akkiriza nti gavumenti erina byetakoze okusikiriza abantu okugula ebintu bya kuno. We need a critical mass of indigenous investors. My understanding is that it starts with building the entrepreneurship skills of our youth. Okusinziira ku kunoonyeza okwakolebwa minisitule y'ebyobusuubuzi kulaga nti ebitundu 30% byokka ku bitundibwa mu zi supermarket bye bikolebwa kuno. Minisita kino akiteeka ku ngeri bannamakolero abamu naddala abatonotono obutafaayo ku ndabika n'ensabika etatuukagana na mutindo wamu n'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bakola endagaano n'abatunda ebintu byabwe. Omutegesi omukulu ow'ekyeggulo kino Amos Nzeyi nga ye ssentebe wa Umma Omujja alaze nga bwe yandyagadde Buganda okumaliriza eddimu ery'okuzimba amasiro era nga wano akunze banne ne bawa Katikkiro ettu eddene ddala. Katikkiro tajja kugenda n'olubuto nga kusse naye nensalawo naffe tumufunireyo miliyoni 5 adeyo nazo. Katikkiro abasiimye naye najjukiza banneekolera gyange bano nti balina obuvunaanyizibwa okuyamba ku kaweefube ono gw'asuubira okumaliriza omwaka ogujja. Our distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me on behalf of the association to announce a contribution. I was among those that witnessed the laying of the foundation stone. Amos and your friends in the Manufacturers Association, you owe us in the kingdom. Harman, you owe us. Everyone, you owe us. You sell to Kabaka's people. You sell the people I superintend on behalf of the Kabaka. You should support me and finish this exercise by March next year. Amazina ge gaggaddewo omukolo guno nga Frigo Band yeri mitambo ku mukolo guno mawuno omwetabiddwamu bannamakolero ab'amannya wamu n'abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda. Stephen Chwanuka, WBS TV.